That is mission. Mu nnaku bbiri ze twakakuba amabega mukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yasinkanye abakulembeze ab'oku ntikko abavunaanyizibwa ku by'okwerinda mu ggwanga mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe era ebiwerako byayogeddwako n'okukkaanyizibwako. Your Excellency, we have done and continue to do a lot of work since the last High Command met. We are also dealing with urban criminality, all those who seek to cause trouble for our people. Omukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yasinzidde mu nsinkano eno n'alabula ab'oludda oluvuganya okukomya okutiisatiisa abalonzi era n'okulekerawo okumokerako obubi. We want disciplined democracy, not hooliganism, not intimidating people, because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups were making it a habit to intimidate people, to attack people, because they are of different political groups. Now that one is going to stop. That you are a politician, you are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. Abaka b'oludda oluvuganya ate nga bannamateeka beewunyiza obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga nga bagamba nti okulabula kuno kwandibanga kwabadde kulina gye kulaga wabula so si kwolekera eri baludda luvuganya. Ng'omuzadde nti yabadde agezaako eri munda kubaakuba ku mutabani we. Naye ng'eyasomye era eyawulidde bye yabadde ayogera nalowoozezza nti oba ayagadde butagamba butereevu ku mutabani we. Bano bagamba nti ensinkano eno yeetabiddwamu bannamagye ab'oku ntikko gwabadde mukisa munene okubalabula ku by'okutyoboola ssemateeka nga balumiriza nti abamu ku banene mu ggye ly'eggwanga ssemateeka tebakyamussaamu kitiibwa wabula okumuyisaamu olugaayo. Kinneewuunyisa yatugamba he is the master of violence. Kati violence si kabonero k'amagezi nedda kabwa akasajja ffuba naye bw'oba weewaga nti olina ekifuba ekisimentaana waliyo abasimatooyi nti amateeka ng'oggyeko ntegakkiriza kutiisatiisa naye era amateeka ge gamu tegakkiriza bannamagye okukola komenti n'okwenyigira mu by'obufuzi obutereevu oba n'obutali butereevu. Balumiriza nti ebigenda mu maaso ebitali birungi nga birabwa n'ayonka ate nga bikolebwa ku biragiro by'abanene mu bitongole by'okwerinda tekikomye kutiisatiisa balonzi wabula n'okuteeka obulamu bw'abawerako mu matigga. Twala ekyokulabirako ng'ekintu ekyokuwamba Edward Ssebuufu Edi Mutwe. Of course kyabugwagwa. Muntu ki omutegeevu akyawamba abantu mu mulembe guno? Wabula ali ku be batiisatiisa abaagala okwerwanako nga batiisatiisa ate baagamba oli atiisatiisa ng'alina ne equipments zonna okuteeka mu nkola byatiisatiisa kubanga ekigambo ky'okutiisatiisa ekigamba bugambi nti nkutiisatiisizza. Bannamateeka era nga babaka ba paalamenti bawabudde nti bingi ebikyalina okussibwako essira omukulembeze w'eggwanga n'abakulembeze mu gavumenti okusobozesa obwetengereze kw'okusalawo kwa bannayuganda kwani alina okubakulembera nga bayita mu kalulu n'enteekateeka endala ezirambikiddwa mu ssemateeka. Abamutya badduka ffe twagaana okuva ebintu ebyo lwe byatandika nfuba nnyo okunoonya enjawulo wakati wa gavumenti ya Museveni n'eya Amini bye tugisomako. Ebyaliwo mu kalulu k'e Kawempe nga bino byakolebwa abamu ku b'ebitongole by'okwerinda abamu babitaputanga kutiisatiisa balonzi era kikyali kirolo kya ntiisa eri bannayuganda bangi bali mu kutya nti singa bino birabikawo mu kalulu akabindabinda aka 2026 bannayuganda bawerako banditya okuvaayo okwetaba mu kulonda olw'ebikolwa nga bino ebyewanisa bannayuganda emitima. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, ageesigika. Otyo webalire ddala